Kale nkulamusako yena gy'osinzira okutulaba gwali ku mukutu ogwa Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala we bali kutugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twanisa okubeerawo ku Mwoyo Mutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Olunaku olw'ejjo olw'ensonga ezikyatambula ku mikutu ezirese bannayuganda nga buli omu tabitegeera eza DNA ezaakolebwa ku baana ba Paulo Job Kafeero, abaana 25 bagibwaku sampo za DNA nezitwalibwa mu laboratory ya gavumenti ewandegeya. Ajjukira abaddewo obutakwatagana okulwanagana mu kika, naye results zaakomyewo nga abaana bana bokka DNA ziraga be ba Kafeero. Ugambye discussion eri ku mikutu, lwaki ndese eggulire eryo oba lwaki ndese topic eyo? Ngenda kuwa ensonga zange, naye DNA zino sizeesiga 100 ku kinnaakyo. Mwadde baze bangoberera, nali njogeddeko ku bya DNA. Ega DNA ezo Sitaani asobola ozikozesa bulungi nnyo okutabangula amaka, ba agent bazikozesa, era abantu bangi balina abaana si baabwe, abalala babaggyeko abaana nga baabwe. Baana bangi amagenda gaabwe gafudde nga ebika bye balina obeeramu si mwe bali mu bika ebirala, naye nga byava ku DNA. Sitaani woogendera n'opimira omusaayi n'akulaga nti olina sirimu naye nga tamulina, oba n'ogenda n'omulenzi n'omupima omusaayi zirasa ne ziraga nti mwena muli negative naye nga ate omu mulwadde, naye nga kize kitya nga ali ku kyuma ekyo agent bamusasula, ye nga bamuwadde mission abo abajja, omu mulwadde omu mulamu, bombi bawe negative. Amagenda go gabe nga gatandise okuba nga gafunye ebituli. Kakati DNA ezo bazikozesa, nze sizeesiga 100 ku kinnaakyo okusinza ku bye mmanyi ebizikwayako ebyekizikiza. Scientifically sinyinza okuba nga saasoma siri muna science, naye abazikolamu abamu kwetoola ensi yonna lwali tukozeeko nabo. Kakati bakuwa omwana nga si wuwo, bakuggyako omwana nga wuwo. Omwana basobola omutwala mu kika, future ye mwegenda okufiira nga teyalina bright future. Kasooke nkuwa ebyabadde enaggulu nga basoma results ezo, olageko n'abaana abamu nga bafaanana Kafeero naye nga DNA ezigambye si be bo. Ekika kigenda jjulira kigambe abamu ku baana tebabya, in fact ababona abawanduukuluddwa abaana 21 baabigaanyi. Balina possibilities okugenda kati saa zino baba balina kugenda South Africa, baba balina ssente bagende baggyeyo sample mu gundi ya gavumenti Wandegeya kuba sample mbu zaasigaddeyo, then bazitwale Wandegeya, bazitwale South Africa oba UK, ezo nno ssente naye beekolemu omulimu, bafuneyo abo bazirakisa babayambe kubanga ekika baakirese kyonna kitabuse. Ogenda laba okweroga, ogenda laba okwetta, ogenda laba ebikulu, effamily yonna yayuliseemu kati. Sitaani byayagala ebyo. Wadde mubadde temukwatagana naye at least wabadde, naye kaakati kankubuulire ekigenda obeera eyo. Asooke nkuwe ebyabadde ewandegeya ate tusobole okuba nga tweyongerayo. 25 kansabe poliisi etubuulire ku 25 baani abayiseemu badde wano. Nana lutukabati naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome listi ya poliisi n'owagamba ntandikabawatu naye asome listi ye era njagisoma mu lufuutifuuti. Abanayagala ripooti mujjukire minisita nga bwe bagambye saa 9 kooti egenda kuba nga eyanjula ripooti abanayagala copies banaazifunireyo. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafeero is the biological father of the following persons. 1. Kafeero Benedicto. Gwe bayita Kafeero Benedicto ajje wano.
Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter Jango. Number 3 on our list is Kafero Thomas. The next on our list is Nagawa Elizabeth. The government analytical laboratory will read what is on their list. From the government analytical laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the government analytical laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafelo Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafero Thomas. Be baana bana. So out of 25, tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane. Muteekane. Omukyala yakyagamba muleete wanayogere. Waba ina kyagamba muleete. Mwagazi ayogere mwagazi alabuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange mulize omukyala ina kyayogera. Mbadde just musanyufu. Kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. I'm not the real mother. I'm the aunt. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. You have ebivudde mu kukebeza endagabutonde biwandudde abaana 21 ku abo 25 abeesowolayo nga bagamba nti baana b'omugenzi Paul Kafero yali omuyimbi Nakinku. Kino kitegeeza nti Kafero yaleka abaana bana bokka okuli abalenzi 3 n'omuwala era ng'essaawa yonna abaana bano bakola enteekateeka y'okulonda omusika wa kitaabwe omujja. Yewe nakugamba nti ndiva ku mwenge guno ndisigala ng'okunywa nga tonto zizino zindese. Oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya mwezi gumu nga bakugu beekebejjendaga butonde z'abaana abagambibwa okuba ab'omuyimbi kati omugenzi Paul Kafero olwalira abakugu okuva mu poliisi ko n'ekkeberero lya gavumenti ery'endaga butonde bavuddeyo n'ebyenkomeredde era gye biggweredde ng'abaana bana bokka be bakakasiddwa okuba aba Kafero okuva mu 25 abeesowolayo okukeberebwa. Abaana abakakasiddwa okuba aba Kafero kuliko Benedicto Kafero, Simon Peter Kafero, Thomas Kafero ne Elizabeth Nagawa era nga gibadde mizira myerero okuva mu b'enganda zaabwe wakati mu kubalangirira ku mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. Kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. Babawanduddwa ebivudde mu kwekebejja endaga butonde balabise nga basobeddwa n'abalala ne batuuka okukulukusa amaziga. Abalala n'ebyokwogera bibabuze
ate nga waliwo abo abasigadde nga batoma olw'ebyo ebivuddeyo. Olw'okuba nti omwana abadde yasikira Kafeero y'omu ku bawanduddwa, abaana abakakasiddwa okuba ab'omugenzi bategeezezza nga bwe baagala olumbe lwa kitaabwe luddemu okwabizibwa basobole okuteekako omusiko omutuufu. Mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti poses eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Ebivaddewo mu famire byo bivaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega, bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kyensaba nga nva ku mpewo, nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga. Omusika gwe baatuteerako yali wa Kicupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Baba oluganda lwa Kafeero beeyamye okubeererawo abaana abawanduddwa nga bwe banoonya bakitaabwe abatuufu. Mbasaba kino kye bakoze olunaku olwaleero mubeere nga mukissaamu ekitiibwa. Baana bange mwenna nga bwe mbadde mbamanyi, mwenna mbaagala. Oba onooba ososoddwa, oba onooba nga gwe mwana, naye mwenna mbaagala kubanga abaana bangi nnyo mubaddeko mu mikono gyange. Nti batugambye nti endagabutonde gyeziri mu laabu zikyaliyo. Waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa nga bagenda mujja kola application bajja kubawa okwekkaanya tewali buzibu. Yes, okwekkaanya waliwo abalina obusobozi. Naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga. Nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga test ezo emirundi emeka. Ne bagamba kiri expensive minister, ne bagamba mu kirwaninga eno gavumenti ya President Museveni teremwa. N'abagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwaninga emirundi emeka. Naye obanga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa. Taata kyonna kye kiri nsuubira wayinza okubeera walina obusobozi obwo n'akitwalako ewalala nga ye neyekkaanya kugamba asobola okuweebwa omukisa ogwo kubanga ayinza obutaba ki mumativu. Kale bannange mbadde nsaba muteekane, muteekane. Omukyala alina kyagamba muleete wanayogere. Waba alina kyagamba muleete. Mukazi ayogere, mwagazi alabuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Bannange bweze omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. I'm not the real mother. I'm the aunt. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Kale. Banage ngawe nabagamba gega mawuli agali ku mitimbagano bibuuzo buli omu biyebuuza. In fact ndabyekaawo ku mukutu gwa X Deputy Speaker Honorable Tayebwanga naye agamba Jeni ezo nga sizitegedde bazikuttemu oba ki, naye nga buli omu tabitegera. By the way, buli omu tabitegeera. Abamu bazze n'okweraguza mbu ate ez'omugenzi yandoosa abo baana bannaayo ekiri wali kati kwe sitaani kati alikuba gudde yo family amaze ogiyuzaamu abeeraguza bali kweraguza omudagala gugenda kunyuuka okitegeera. So annaayo oba kibaki naye ate sikiwagira ate n'abazadde nammwe abakyala muli bazibu. Omwana omanyisi waawo lwaki omuleka n'akulira awo n'atuka okulowooza nti weewaabwe otuka omugaba nga n'egy'omutwala tajjaayo, tajja mukulu talina wetandikira kubanga yeeyabiza mu banne. Lwaki temuwaayo baana b'abandi nga bakyali bato? Ese omwana n'omubbirako n'omugamba bazuma oli wano oli kitaawo y'oli. Naye mwe abakazi mwe balesa ebizibu.
I don't know oluusi omusaasira ayinza otufunira eri nga tamanyi kuba olunaku ayinza okwebaka n'abantu babiri okitegedde kumakya ayinza okwebaka ne taata w'abaana emisana awo eggulo n'wabaawo asooberera najja n'akola ki neyegatta naye oba waliwo ayinza ossulawo emisana taata w'abaana kakati ebyo byonna bireeta biva ku butali bwesigwa not being faithful kubanga wakati w'abaagalana ababiri babaawo obutali bwesigwa buba era bujja kulabisibwa kyemanyi babanga omwami mwesigwa n'omukyala mwesigwa tewaliwo ayinza zaala baana gye bali abeesigwa naye obwo obutali bwesigwa ate ne mu kkanisa gye buli kankubulire okuba sinnakuleeta eggulire eryo waliwo ekkanisa musumba we saidizeewa lyantonde laakaayi nalabye mukyala abaana 5 simanyi alinako simanyi pasita balina ekyaki baana abazaalidde mu kkanisa naye ng'omwami buli wagenda nti bazunga nabo abasumba n'agenda eyo n'amalayo wiiki simanyi mwezi ng'eno abaana mu kyaki ab'eŋŋoma nga anti pasita taliiwo mami tulina okuba nga tumubudaabuda ng'emirimu pasita bagimuyambako okitegeera so obutali bwesigwa bwe buleeta ebyo n'okuba nga tukkiriza omubiri gwaffe gufe tugwe Kristo ebisinga okuba nga bireeta obuzibu otherwise ebyo tebigenda kuggwaawo obutabanguko obufaanaganako bwe butyo ne DNA kubanga oluusi maama ajja kuba confused olunaku lumu yeegatta n'abantu babiri oba mu piriodi omwe yafunira olubuto yeegattako n'abantu kati tamanyi mutuufu yaliwa tasobola kukubuulira oba ono yo mutuufu oba ono oba okitegeera state eyo kale n'ekirala abamu agenda n'abalamu oluusi ekika gye yazadde eri omwana nga wakikubyamu teri mulamwa n'agamba nfana kino wano we bakuzaala n'abanyuzaako agenda mu ddwaliro ejjinja lifaaro esanga omusajja bamuleese anywedde obutwa yatwala abaana ku DNA nga baana 5 ayinako omu bamuleeta anywedde obutwa anaatera okukutuka okitegeera so butabanguko obufaanaganako bwe butyo asitaani abyagala nnyo n'abaleetamu dawuti ate saa zino buli mufuna obutakkanya mu maka sitaani kyasooka obbaleetamu agamba olaba oyo omwana oyo olaba embaliga ezo za Jamiru olaba omwana oyo embaliga ezo za Peter olaba okitegeera ng'otandika okulowolereza ogamba ng'obatwala ku DNA kumbe eri sitaani naye yakominiketinze n'ababe waliwo famire gyenyagala okusaanyaawo okuwa DNA nga bagamba si babo aye kakuba ekikwewuunyisa mu babo oba oyinza okuba ng'otuta 6 ne bagamba abana si babo 2 babo ate 2 be bakuwa nga te si be babo ng'ozannya n'okuzannya ate naddala ogatteko Africa corruption ajjudde mu Africa naye awerekera kye twogeddeko enguzi enyuka mu Africa eriko ne power bank kati otunuulira sides mpitirivu omutima ne gugaana okuba nga gukkiriza oluusi ebivudde mu musaayi gandiba ng'oluusi ate na bituufu oba nga ki si bituufu naye nze abazadde mbakubiriza kintu kimu ekiyinza okuggyawo embeera ezifaanaganako we zityo bwesigwa being faithful to your pattern kyekyo mubiri gwaffe kufa guwa Yesu otherwise muganda wange sitaani nga naagala okuba amaka gajaleeta kantu katono kati mutandika okuyombayomba mukaawo aleeta idea ya DNA kumbe eri gye bagenda okubira amaka bagasaanyeewo gafiire ddala lineegi eyo ekutuke kati tunuulira ku baana 25 bana bokka kati bana kati njagala otunulira ebizineso 21 ng'abamu bazadde baabwe abamu baafa dda baabaziika naawo
okitegedde maama we yafa bamuziika wali ku kijja kya Kafeero we bamuziika kayaliza zize ziraze nti ki si waawo ayinza omulaga maama we amanya taata we yafa dda bagenda mugoba mu kika kati nalabye omwana omuwala yeesoma nti n'emirambo gyonna egiri awo jjukira babadde balenzi badde bawala bazaalazaala akabamu bambi bafiisa ku baana baabaziika wali kati bagamba toliwa wano n'omulambo gw'omwana gwe waziika wano guggyeewo agutwalewa gy'amanyi ndowooza olaba confusion eyo bintu si byangu ensi yo nzibu ensi nzibu ekintu kyonna esolution ya buli mbeera ye Katonda okuba nga twekwasa Katonda n'ekirala okuba nga we confess waba nga waliwo embeera sitaani we yakuwangulira n'ozaala omwana ebbali okuba nga oyamba omwana oyo n'okumalawo confusion yonna kikole ng'okyali mulamu gaye mwana wange gano ge mazima otherwise omwana ojja muleka aboneebone paka naddala abali mu nsi beŋŋamba obafe abali mu Kristo nkimanyi tosobola wadde abamu bakikola n'azaala ebbali naye tokkirizibwa so badde nalabye confusion eri awo muganda wange tosaana gitegeera byamaanyi nnyo famire yo yayulise kugambye eddogo lige obukyayo obujja kugambye sitaani kye yasiikudde wali kinene kati abo abaana beetaaga muntu abatuuza wansi ekisobola obbakkakkanya ne badda eri Katonda teri kirala nze akubuulira teri kirala kati ate fun enough nti ababadde babeera ewaka mukyalo abalabirira ewaka owola nti oba ku kijja oba nti ate lyeri ezaalaze si beebaawo kati ate bano abamu tebabadde nawo tebasaana kutuula waka ne balabirira nawo natodde wansi nendaba eggulire eryo olunaku olw'ejjo lwonna ndowooza ebintu binyine nga naye mukama kufe abaakutegeera tukuwa eki kubanga eyo confusion muganda wange neegeza eyingira mu famire okwetema okweroga buli kaki kyaba amaze okuba nga ayingirawo katugowooza bano 21 bagenda tunulira batya bali abana nabali abana bagenda tunulira batya bano 21 bazadde baabwe baafa naddala bamaama wano point mmwe mutwe bamaama baabwe baafa ani agenda obalaga wali we badde bamanyi weewaka bazzukulu bali awo buli kimu yazimbawo akayumba ke okitegera kale nawulidde mu busomi baagala baddemu baabya olumbe ndowooza olaba confusion baddemu baabya olumbe bw'ate balonda omusika sitaani ndowooza balaba emikolo gy'abazaamu kwongera kubasiba ati tegeko enjegere tegeko ne Solex zibagita Solex anyigeko nde wali afuwe n'oluwalo so ge gamawulire agadde gatambula it's a national concern by the way nagambye yagisharingako ne bannaffe abali ku Day Still Hope tuwe endowoozayo nga gw'olowooza ku nsonga eyo naye byonna Yesu asigala ye Mukama kasita okkiriza Yesu n'omuwa obulamu bwo ddala ebyo bumaze obyewala teri ngeri yoyinza to end up in that confusion naye bazadde abakyala bannange ng'oli eyo ng'omanyi omwana si waawo confess bayogambe bannange mwami yagala onsaasire ate nawe omwami togoba mukyala waba asazeewo mwana si waffe ono mwana si waffe atuwe ekyo kigenda yamba bingi naye gamba Yesu nkwebaza olwaleero kuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabo saasire obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde amiina era amiina ddala kale twolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate tukwasaganyaako akawungezi akalungi.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.